Omubaka Muwanga Kivumbi owa Butambala yayogera ku mbeera eyatogikwatako eŋŋuumi eyaka mu Paalamenti mu kiseera ekyo 2017 n'atutegeeza nti ye munnange nga bw'alaba ebintu bwe bitambula kirabika evvumbe eryo likyawunya mu Paalamenti era eŋŋuumi yakusumululwa essaawa yonna libadde teriri busa munnange embeera efaanaganako bw'etyo n'ekomawo mu Paalamenti ennaku z'omwezi bwe zityo zabadde 3 Oktoba 2024 munnange olunaku lwabadde lwakuna era mu Paalamenti yaffe wano ey'e Uganda olutalo ne lubalukawo mu Paalamenti olutalo ne lubalukawo mu Paalamenti NRM ne NUP wakati awo kati aba opposition abamu oba abajja nga ba independent olwo nga balondawo bulunzi side kakati munnange olutalo wakati w'aba NRM n'ababaka ba NUP muganda wange bwerutu lwabaluseewo mu Paalamenti era Paalamenti bwetyo neebuna amaloboozi nga boogerera waggulu bonna nga balinga obwana bw'essomero sipiika era munnange okwekakana ekitiibwa kye tekyasigadde kyekimu ate akugoba tabulako kyakusuuza kubanga era olutalo luno luviira ddala ku ye ku ngeri gye bamulabamu nga ye ne depute we Anita Among ne Thomas Tayebwa nga bwe batwala abalala okubeera nti tebalina mugaso naddala oludda oluvuganya balaze kyekubiira atalojjeka kati munnange nkugambye nti eŋŋuumi mu Paalamenti kirabika we tuli essaawa eno erabika etandika butandisi anti muganda wange mu ddiini y'Obusiraamu ekintu ekibi bw'okiraba kijjeewo n'omukono gwo bw'oba tosobodde kyogereko bw'oba tosobodde sirika kyesonyiwe naye munnange obwo bubeera bunafu bwa mutima okusirika kakati kirabika nti Paalamenti yeetaaga okugogola era sipiika Anita Among yeetaaga okulangira ategeere nga naye bw'alangira bwe beekwasa outside forces ezifandinga abo ye bagamba nti bagezaako okubeera nti nno balaga nti bakola balaga bali ababateekamu ssente nga gye ne Museveni bwagamba nti waliwo ba foreigners abateeka ssente mu ba politicians oba ababaka abamu aba Paalamenti wano okusobola okuyisaawo ebigendererwa byabwe nga sinaba munnange kunyumiza akavuyo bwe kabadde mu Paalamenti era wano twagalira ddala abantu abalamu obulungi mu Paalamenti omusawo gyali nti abalina ebirwadde nga pressure omutima ensigo zikuluma kidney amawuggwe prostate cancer stroke n'ebirwadde ebirala bingi nnyo ebizimba tumors muganda wange omusawo gyali naye munnange nga bwe nabagamba nti gujja kwebuuza nti lwaki omusawo oyo omutugambagamba nnyo kubanga mukugu ate ali eyo yeekwese kubanga gwe oba tonnaba kubeera nga munnange otegeera nti abantu ng'abo baba tukuweka nti endwadde mwe zemwali badde mulaba ng'ez'amaanyi ennyo waliyo ate abantu abazikozeeko kunoonyereza okw'amaanyi era nga be bajjanjabe balina obujulizi obw'amaanyi kati ffe tuli eno gwe bw'olwala ng'ogenda eyo bakugamba bino bakugamba biri kumbe waliyo abantu abasobola okubeera nga bakunnyonnyola bulungi kiki ekikuluma nabo te bwe bagenda okubeera nga bakujjanjaba by'otalina kukola ate nga bye bakugamba okukola ewalala kyekibi yensonga lwaki munnange nange nzijja wano ku Uganda atalagire nga nti kati omuntu ng'oyo lwaki tuba tetumu kale anti okulagirira kuba kulagirira tetumwogeddeko ntoba ye gundi toba ennamba ye yiino naye kati gwe bw'oba omwagala ennamba zange ziri awo emu esembyayo 7 endala esembyayo 15 zonna kwe ziri ku WhatsApp kwe just inboxinga ongambe bugambi Uganda atalagye gyebaleko mpa ku nnamba y'omusawo nja kugiteekawo buteesi
sirina kyenkwagaza kirala. Kakati munnange ababaka bwe batyo batera okuba n'ebirwadde nabo nno pressure bibabala embiriizi, naye akaseera kano tubeetaaga nga balamu bwe batyo tulina okubeera nga tubafunira eddagala. Munnange mu paalamenti yaffe eya Uganda bwetyo yafuuse ate ey'akavuyo kennyini anti bagamba nange bw'onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi. Sipiika Anita Among ng'agezaako okubeera ng'abagamba mwali badde mulaga empisa ne respect, naye nga bo bawulira nga bagamba nedda nnyabo muyitiridde okubeera nti paalamenti mugitwalira mu nsawo zammwe. Ate abakazi ensawo zaabwe bamanyi we zibeera. Ekitaba kikondoolo kataba kaleega bamanyi okwambala bushooti munda omwo bw'atyo gy'ateeka ssente ze. Kati ekintu kyonna bw'aba akikupulidde muganda wange bwe mulabako ebikula bw'ati ng'ateeka. Kati paalamenti Anita Among oba yagiteeka oba teri amanyi, bamu kaleega oba mu kikondoolo oba agirako bw'ati alina shooti munda gy'ayambala n'akapale kano zino shorts n'ayiteekamu bw'ati n'abagamba mbasibye. Tetumanyi naye nga eri mu mbeera efaanaganako bw'etyo okusinziira engeri gy'agitwalaganyaamu, era kino basiba bakimulangira buli kaseera. Kati okusinziira munnange ku byabaddeyo obunkenke bw'ayitiridde, era oyinza okugamba nti bwabimbye oluvannyuma lwa omubaka owa Rwemiyaga County ono nga si mulala ye Theodore Ssekikubo. Yagezezzaako munnange okuwamba fulo ya paalamenti akazindaalo, ate munne tebamukkiriza kubeera ng'akola ki, okuvuvubibwa kweggamba ekyo kyabadde kyetaagisa okulaga nti waliwo kye bayita okuvuvuba. Munnange bamumye omukisa okubeera nti nno ayogera. Kakati olwo agezaako okubeera ng'akonfrontinga muganda wange ekyaddiridde ke kavuyo kennyini, era sipiika mu ddoboozi ekkangufu, sipiika Anita Among bw'atyo yawulikise ng'ayogera nga anenya ababaka abamu okubeera nga bakozesa paalamenti nga platform ey'okubeera nti nno basaavinga oba batuukiriza ebigendererwa by'abantu ebiriko ebibuuzo abantu abalala. Kakati muganda wange ekyo si kipya, naye tetumanyi oba ensonga ze boogerako oba essente ezibbibwa oba ezaalibwa, ensonga bano gye boogerako nti ate era bali be baaziteeka mu kamwa k'abano nti muzitwale. Anti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Kakati niwankubadde yeewaze nnyo kubanga ayogera kugamba nga ayogera amannya gennyini nti gundi ne gundi mukozesebwa, naye ebigambo bye munnange era byabadde bigendereddwamu okubeera nga biraga ddala baani abo bategeeza nti be bagezaako okubeera nga bakola era nga bateekebwamu amaanyi oba kasunda baasi ze bayita outside forces, nti waliwo ababateekamu ssente okubeera nga beeyisa bwe batyo mu ngeri eri disruptive, mu ngeri ekyankalanya. Kale bw'atyo sipiika obedde agamba kano si katale, this is not a marketplace, nti eno paalamenti ey'ekitiibwa eya Uganda teri atakimanyi, naye mmwe mugiwa ekitiibwa bannange, nammwe era mugitwala nga ekintu kyammwe nga muyisawo bigendererwa byammwe. Kale kugamba omuntu alina gw'akolera era ng'atulaga nti alina kyekubiira nga sipiika wa paalamenti era ng'atulaga mukama we amanyi okugendayo n'amuwa ne backing n'akomawo ne yeewaana, ate byakola byateeka ku bali. Kakati olwo bw'atyo n'abagamba nti
nga bwe kiri ti palamenti ya kitiibwa era erina kuyisibwa bwetyo. Munnange bwatyo nga awogganira waggulu nalibadde mwogeza naye mutya nina okubeera mipiira conscious kubanga asibi bangi mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo. Naye ekyaddiridde munnange gwe kye walibadde olowooza nti balibadde bawuliriza eddoboozi la sipiika ayogedde kuba wa kitiibwa nnyo. Muganda wange Ssekikubo gwe tumanyi obulungi ennyo, gwe tumanyi obulungi ennyo ate eryantama yagaanye okubaakinga down oluvannyuma lw'okubeera nga bamugaana okugenda ku fulo ya paalamenti okubaako kyayogera n'agaana. Kaakati olwo munnange mu mbeera efaanaganako bw'etyo ey'okuguguba Ssekikubo olwo agezaako kulumba akazindaalo akakwate ayogererwa mpaka. Era munnange akavuyo katandikidde awo. Jukira eriyo bannaffe aba NRM ababaka bagamba ffe totubuulira oba kiki oba Museveni atugamba twambulemu engoye tutambule ku street situjja kutambula nga tuyita bute animal nga zeewuuba. Naye ffe nga tukola ekyo mukama waffe kitegeeza nti era yeffanda ku sayidi eno yateekamu ssente ne Anita Among agamba nabali balina abateekamu ssente. Jukira nti bo bali baga nti bali ababateekamu ssente bano aba opposition bwe bali babisiyaga. Naye ate era ono Remiyaga MP waabwe wa NRM okuba bamutwala nga Rebel MP ng'omuyeekera. Kakati munnange bwetyo palamenti bwe yafuukidde ekisaawe mu kaseera ako yabadde ng'ekisaawe ekyokuwanyisiganya ebigambo n'okusikaasikana. Munnange embeera yatabukidde ddala kwegamba n'ebimbira ddala. Sipiika Anita Among ng'akanudde amaaso bw'ati era nga munnange okusinziira engeri gy'atunulamu nga alabika bimusobedde. Bw'atyo kye yakoze n'ayita Sergeant at Arms okubeera nga barestoringa order, n'ayita security oba waliwo ne alamu ayinza n'okunyika ku alamu cwi alamu neevuga ng'embeera etabuse muganda wange. Kakati olwo aba security bwe baalabiseeko mu palamenti mu kyemba ababaka olwabakubyeko ekimunyi bwe batiiko bo nti bino byetwagaanira ddala. Kati olwo ababaka bonna ne baleekaanira waggulu empapula ne banandika okubeera nga munnange oziraba mu bbanga zibuuka ziri mu bbanga. Era munnange olunaku olwalibadde olw'okuteesa mu palamenti mu mirembe bwetyo munnange we lwafuukidde mu kaseera ako lwabadde lufuuse oluzibu ennyo olw'okuwanyisiganya ebigambo tetwagala kutumanyiira muyitiridde okutufu tubbalako ye kiki palamenti mugiyisanga. Jukira oli ayagala kwegamba palamenti bwe balagira kwegamba Anita Among agiyise nga bw'ayagala ye. Kati bano bonna nga basirise bakkiriza bukkiriza nti baagimukwasa nti alingaga nti baagimukwasa yiye. Ababaka tebalina mugaso, balina kuteesa ebyo byayagala byokka era ebiri mu interest za mukama we Museveni. Kati bino ebirala bano bye baleeta byonna babirabambu nga ebyabazungu ba abali b'ebiseega nga bwe bagamba nti bibateekamu bano ssente okukyankalanya. Mbwe era balina okukola ennyo wano okusobola okubeera nga baakawuntinga kugamba balaga bakama baabwe nti bakola. Niba tebawulisa ensi era waliwo ababiwagira obawulira. Kakati munnange kwegamba okusinziira ku kyabaddewo yabadde efuuse political theatre. Parliament efuuse political theatre nti okuleka mu mbeera gye twagendamu era eyatogikwatako engumi n'eyaka tubadde tuddangamu kulaba mbeera efaanaganako bweti. Era muganda wange Anita Among
bw'atyo ng'agamba oba Kadaga yakikola ati ajula okukubira Kadaga obakola ng'oti wakola otya ku Ulugwe abasajja baabano bantandiseko nange kakati kiwalibadde nga agamba ati oba empisa mu Parliament nti babadde bonna bazeerabidde ng'era bwebuuza lwaki bazeerabidde amanyi kati wano e Uganda ojja kusanga abantu bagamba abasajja abakulu ba MP ne mweyisanga abaana bato waliwo embeera ebintu gye birina okubeera nga bikola ki bikwataganyizibwa muganda wange njagala okubuulira enjala nga yakulumye ne bwe yambadde essuuti kwata abo abasajja ab'amasuuti abo abeeyita abateeketeeke obateeka awo obakwasa amasowaani naye wali ku serving table nga tekuli aserving ate nga tebalina walala wakulya mmere ojja balaba engeri gye baneeyisaamu bajja tandika okwogera wange mutuwa emmere oba temutuwa mwe kwegamba tewali mpisa awo kubanga already bamaze okubeera nga balaga nti Parliament kati bakozesa kifuba bo bennyini wabula beekwese mu mpisa Parliament erina okubaako n'ekitiibwa kyayo onnange kati awo tuliriridde okulaba sipiika kikyazzaako oluvannyuma lw'okubeera nti yamaze okuexperiencinga ku explosive episode eno kikyazzaako kubanga ye mu bigambo bye yagambye nti ba MP balina okubeera nga beeyisa balina okulaga empisa wamu n'ekitiibwa butya Parliament bwekwasaganyamu bizinesi yaayo okusinga okubeera nga bakozesa Parliament nga platform okubeera nga ba accounting for okubeera nga kugamba balaga omulimu gwe bakola olwa ssente ze bafuna okuva mu outside forces okubeera nga bakyankalanya Parliament kale kati ye abwatyo bwakitwala era yamaliriza bwatyo akatuliridde okulaba nti kiki ddala Parliament tukitwale nti bano baade basiiwuusa empisa kubanga already nabano kyebayita empisa n'ekitiibwa kya Parliament ate mwe basinzire okumenya amateeka n'okuteekawo bannakyemalira Parliament bagifudde ekitagasa kwegambe ekolera muntu omu okusinga okukolera eggwanga ate kye basiba ku bano abagezaako kukiwakanya we wali obuzibu era awo muganda wange we baagala otukwatira obujega already bakwata dda abantu abalala obujega babakwata dda bw'oba oyagala okikakasa nti bakwata dda abantu obujega nti emboozi eno nga bwe njikubuulira bwe nti byabadde mu Parliament kitegeeza nti amawulire gabiwandiiseeko wonna kati bw'ogenda ku mutimbagano yenna abeera abitaddeyo genda bugenze mu comment section wojja okakasiza nti wabula bannange obaani yatuloga obutalaba bintu mu butuufu bwabyo ojja balaba abantu nga boogera nga bakomentinga